Simanyi lwaki Bannayuganda tebayiga. Biseera ebisinga obungi omuntu abeera munaku era nga yeetaaga obuwagizi bw'aba alina by'atunda, abantu ne bajja ne bamugulako olw'empisa ennungi, bw'amala ofuna essente n'asiiwuuka empisa. Kakati njagala mumanye nti nno essente n'obuganzi birina entondo. Essente n'obuganzi birina entondo eza ddala. Ate nga bwe kimanyikiddwa nti katugeze amaka gasobola okusasika, katugeze nti mu kaseera ako abafumba babiri bwe babeera n'obuzibu oyinza okwesanga nga omusuguzi wajjira n'atekinga advantage. Kakati David Lutalo ayinza okuba nga yali tasuubira, yalina ekirooto eky'okukwatayo n'akwatayo, era oba oli awo ayinza okuba nga y'omu ku abo abali baddeko ba namba 1 wano e Uganda, kubanga yatuukako ekiseera nga Lutalo tayogerwako, nga bw'olaba Chameleone oba Kenzo bonna bazze bahiitingawo wali waggulu. Kati Lutalo yakubawo waggulu awo, yadde nga tali international naye bwe twogera ku local standard yakubawo, ng'akaseera katuuse nga kumpi buli omu amanyi Lutalo era ng'ayagala nnyo ennyimba ze. Naye nti ekikolwa abantu kye batunuulidde kati ng'ekyokuba nti yatuuse okubeera nga ateeka ennamba ku mutimbagano, agyogera agisome, basobole okumubuukinga, kwegamba akafaananyi ke yakutte ekisooka nze engeri gy'abadde atunulamu bw'ati yenna nga kalaga omuntu ali desperate, kubanga nabadde neebuuziza ne ngamba lwaki teyatudde bulungi upright, n'ayogera ensonga ze. Naye kugamba musajja wattu ndowooza kyalinga yagugumuse bugugumusi n'agamba bannange mumbuukinge, ayagala okumbuukinga enamba yange eri bweti. Kati ekyo kiraga shock, era omuntu oyo ate kubanga waliwo amasannyalaze agamuyiseemu, era omutima gwe guyinza okuba gukubira ku reeti ya waggulu nnyo, era nga kiyinza okuba nga kyabadde kirooto. Nze nalabye nga yazuukuse obuzuukuse mu tulo, n'aganirwa ki nalibadde kati essaawa eno ndi ku stage ndi mu kuyimba, naye tugamba ng'alaba Idi etuuse tewali amubuukinga ku nnyimba Lutalo z'alina, kubanga tulaba abayimbi bangi nnyo nga tebalina nnyimba ziriko, naye ate nga already bakuba Lutalo ennyimba z'empya tezinnakaddiwa. Ennyimba z'empya era zibadde zikola ku mikolo, Lutalo nga bamubuukinga miliyoni 4 kudda waggulu. Naye kiki ddala ekiriwo awo mu makkati awo? Kubanga bwe tutunuulira ebintu ebizibibwawo nti yes, Lutalo yajja n'akyusa mu band music katono, nga bw'olaba enkuba eya Jufeeri Lutaya, kubanga Lutalo yali pulesinga Jufeeri Lutaya, era kigambibwa okuba nti ababiri abo Lutaya nga ebintu bya Lutalo ebyo ng'amumanyi ng'omuntu eyamusangulawo. Kakati music oyo yajja nga abantu bamumanyizizza nnyo oba amatu n'ajja n'aggwako, kiba kitegeeza nti n'ekizze mu makkati awo nakyo kirina okubeera ng'ate era kijja kuggwako, nga abakirimu balina okuba nga bayiiya nnyo okukyadijasitinga. Kati Lutalo ku bimu ku ebyo abantu bye bagamba nze kinyinza okuwakanya, kubanga bagamba tebamubuukinga, naye ate nze sigamba nti ennyimba ze nkadde, wabula nti talinaawo lupya, akyabuliddwawo okuzzaawo oluyimba olupya. Kati oluyimba olupya ku Lutalo nti n'empya zirina, naye lwaki tannafunawo oluyimba lubomoola kwegamba luyinza kukwata abantu? Kati ng'abayimbi abalala bonna boolaba Jose Chameleone, boolaba Bebe Cool, bonna baatuuka ekiseera ne baba nga tebakyalina kipya kye bazzaako. Ekyo kisoboka, kiyinza okuba kyamutuuseeko oba kyamutuukako, naye ate abantu bagamba nti ebintu bifaanagana nnyo, mbw alina okukyusaamuuko, mbw abantu babimanyiza amatu bifaanagana nnyo, kitegeeza alina okukyusa nga bwe yakyusaamuuko
najja nga tayimba nga bajjofu Lutaaya bamisa kisema kula baani n'aleeta ekintu ekiri mu makkati yawo kitegeeza mbu ayina okukyusaamu okwo kati kiba kitegeeza baba tasobola kukyusaamu okwo ayina kulwana nnyo mu sitayiro yeeyo era ddemu akuba ekintu kikwateyo kati ekyo ne kibeera awo naye sayidi ey'ebyobufuzi eyinza okuba yeedominatinze ensonga lwaki Lutalo atuuka ekiseera okubeera nti kakati essaawa eno teri yadde amubuukinga ate nze ekintu era kinyinza okuwakanya sayidi endala kubanga tulabye bangi nnyo nga ate era bayimba kuba kati ebivulu byonna ebibaddeyo baani abayimbyeyo era abayimbyeyo era babadde nga bayimba kugundiza NRM babaddeyo nga bayimba Lutalo ye yagamba talina kibiina kyawagira yawanika ne Bible n'agamba nze sirinaawo kibiina talinaawo kakwate ku NRM oba gavumenti yagamba gavumenti yali ne baani ono abadde akugulana ne Nambeemu n'abalala ng'agamba ye talinaawo kakwate ku nsonga ezo naye jjukira nti ebigambo byayogera n'agamba ye tali mu byabufuzi n'ebirala byamuleetera obuzibu era ekivulu kye yalategese ku hoteeri emu kyamusala yakitegeka nga bwakijjayo nga tebwe bamuwerera naye njagala okugamba nti abantu bangi balaze nti bawagira NRM ne bategeka ebivulu ate era nebikola ki ne bikwata naye kiki ekiri ku Lutalo nze ensonga nno enkulu gye nali badde ntunuulira mu nsonga eno mwena gye mubuusa amaaso nze ŋŋamba waliwo eddogo mumubuusa amaaso ku nsonga y'eddogo naye eddogo gye riri mu Uganda era omuntu asobola okukwebakira bulungi nnyo n'atuka kaseera n'akudibya kisoboka ekyo nakyo kiri awo naye sigenda kukigendako nnyo naye nga mu kisaawa ekyo eddogo liyitirivu nnyo kubanga omuntu asobola okukolerera embeera ye ate eddogo lijja likula mpola paka bwe likola ki bwe likumegga kakati awo Lutalo ayinza okuba nga n'oluvuutu nalwo mweruli kubanga nkugambye lwaki nze nkikkiriza bwentyo nti ennyimba za Lutalo si nkadde Lutalo nze mbadde ku TV nga nkuba ennyimba za Lutalo wano 2019 ng'ennyimba za Lutalo kweziri 2019 nga tunagenda mu lockdown kubanga nze awo wenaviira mu bintu bya TV bya biki nembivaamu nenzira ku birala naye ennyimba ze zibadde zikola era yadde nga tuvudde awo wonna 2020 abadde alina ennyimba eziriko 2021 2022 2023 okitegeera kati 2024 azenga kwali naye ng'agenda afeedinga mpola kubanga ebyobufuzi byadde byayingira waawo 2025 kirabika gwe mwaka gw'omutambulidde obubi ennyo kati 2026 n'afeesinga reality nti ddala kituufu abantu bakola kibanvaamu naye nga Lutalo nze mumanyi ng'omuntu eyali makati osobola okubeera awo makati bw'obeera n'ekitundu gye wazaalibwa kati ng'eruweero ekisooka tebakusuubira kuwagira NRM era oba bakola banga disgrace okuwagira NRM kati abantu beewabwe bakukyabwa nakyo kiri awo fakiti eri awo abantu beewabwe basobola okukukyanga nti omwana owaffe weeruweero ku Museveni kye yakola eno n'owagira Museveni kubanga bo abantu bagamba bino bye bayogera ku Lutalo fakiti yali Ichuli yabyogera oba yagamba nti Lutalo obadde nga wasirika nga tukimanyi obagira NRM naye nga wasirika kiki ekikugyeyo okwogera essaawa eno kakati ng'amaze okwogera awo yayokya kubanga yajja nga yedifendinga so yandibadde oba olumu asirika oba n'okwogera ebigambo ebitonotono ng'alinga eyeetondera abantu kakati ate era ne interviews ebamuggyako zonna era agenda ayokya kubanga jjukira nti abantu kati baba bafuna full judgment kuggwe ku byoyogera oyogeza busungu oyogeza kuduula oyogeza kukola ki ebyo byonna kati baba bakuteeka mu klasi y'abantu kubanga Lutalo y'omuntu abadde ng'ajja yeekweka empisa ze nga ye muntu mulungi akola yaviira ddala eri wansi abantu balaba nga fala bamuvumye paaminga enviiri bireke ng'ali ne bakijjambu kubanga nze ntandika okumanya Lutalo ng'ali ne kijjambu Lutalo azaagiragirawo nga yagaana okuyimbira mu bandi ziri bandi zonna zaamuyitaayita n'agaana okugendayo n'abeereyo ng'ayimbira ku buzindalo obw'ennyaanya mu byalo paka lwazze ng'avaayo azaakola obulango awo nga tugenda okukwata obulango banze mbadde nga nkwata obulango bw'abayimbi emabegako eyo nga obw'ebivulu bwaki
abakuyita nga bagenda okuteeka zi show zaabwe kati Lutalo y'omu kwabo be nali ntambuddeko nabo tukwata obulago ntukola kingali down to earth era najja nga yeezimba mpola mpola paka ku manyiri lya Ivan wakati yagenda Canada naye mu kwezimba bwatyo najja nga yeezimba nga ye yali yeekumidde mu kiti ekyo ky'okubeera omugonvu nga mumanyi ng'ow'empisa abakyala okuyimbira abakyala ebintu ebibanyumira n'ebirala naye kasita abantu baatandika okubeera nga balemu okutegeera perception nti abantu basobola okukujubisa oba kenzo mu federation kubanga kati abayimbi bonna ekisooka baagwa olaba Kamiliyoni mu kugwa ina kuddukira mu gavumenti Bebe Cool bw'atyo Kenzo bw'atyo Lutalo naye kakati wuuyo ali mu makkati awo victim n'abalala bonna olw'ensonga nti ekintu kye baalema okutegeera nti politics n'ebyokuyimba si bye bimu soka baagala okwerinanya Bobi Wine nga bamulaba nga muyimbi munnaabwe ne balema okwawula Kyagulanyi ku Bobi Wine ekyo ne kibaleetera ebizibu kakati ate bwe mpuliriza ng'ayogera bamu interview ng'agamba nti waliwo akasajja simanyi akakola katya mbu kalina be katuma mbuko katuma butumi kati ate abantu balina era stiilo abantu be basongamu King Saha abalala bakaptioning ekifaananyi kya Bobi Wine kakati ate ekyo kigenda kumukuba ennyundo ey'amaanyi era kyalina okukola nga ye yandibadde asirika n'addamu n'atunuuta Bannayuganda amatu gaba matu music Kamiliyoni yatwesibako wano n'ebiyimba bye ng'abantu bamanyi alina empisa embi naye ng'abantu babenyumirwa yalibadde asirika n'atunuulira ennyimba ze n'akyusaamu bw'aba alina kukyusaamu mu komenti ababiwulira abamwagala bwe bali abanyumirwa ennyimba ze nga naye nzinyumirwa kati n'amanya ki ekyokukola kubanga kati waliwo abasajja nga ba Alien Skin era Alien Skin y'omu ku abo abantu be yasooka okulumbagana nga yakajja okukubirwa enduulu Alien Skin yalumba Lutalo naye n'abeera musiru n'ayanukula kati kye yalibadde akola yandibadde era asirika busirisi kubanga oba oli awo gana amawulire nga gaalimu okukola zi interview ogenda ku TV shows akola ebikyayogere yeyo defending ayinza okuba nga ate tekimukolera kwate yakimanyirizawo bantu kubanga munnange nga bwe nkugambye nti oluvuutu luba luvuutu omuntu akuteekako oluvuutu n'ojja n'oyogera byogera byonna nga bikukomerera nga buli kyogera abantu bongera kubeera nga kisiga bukyayi mu bantu kali bw'atyo musajja waffe David Lutalo nti agenda kusavinga ng'ekyokulabirako eri abayimbi n'abantu bonna balina feemu ti feemu ebaawo ate neggwawo nti ebirala byonna basolo byekwasa luvuutu biki naye feemu ejja neekola ki buli kikula kirina okukka kirina okukka byonna bye twogera tujja kubyogera kitegeeza ojja kubeera oyogera ebigambo nga binyuma okusinga by'oyimba ebigambo byokola ku interview ku kyala ku TV ku radio nga byebasigala okunyumirwa okusinga byokola ki okusinga by'oyimba so buli byabadde ayimba bibadde binyuma okusinga byayogera kati ate okusangulawo byayogera okubeera nga binyuma byayimba bisinga byayogera okunyuma kiyinza okubeera nga kigenda kumuleetero ngo agenda kulwana okukisangulawo kati embeera yeeyo musajja wattu gy'alimu tetumanyi oba talina manager oba kiki naye nga tebakyamubuukinga Kamiliyoni kati gy'ali oba ali kuki guluza abo bali kuki abantu abo Bebe Cool baani bali kuki kubanga endongo e Kampala erabika egenda ku Bannayuganda bayinza okuba nga bakyusizza kati ku this time bayinza okuba nga bagenda ku following ebintu era tugenda mu reality kati tugenda mu reality Bannayuganda bayinza okuba kati essaawa eno nabo akasente kaabwe batandise okubeera nga bakabala ebyaddala nga bakeegendereza nga beetegekera ekijja
sigenda kwongerako tombuuza kiki akuume.